Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yona gyosinzira okubanga gyotulabira kyokola kya mutawana nnyo yona gyosinzira okubanga gyotulabira atanaba kubanga subscribinga kirira nsawo labe kigambo subscribe kikwateko nga bwentera okugamba kwata kade aka notification oberenga ate to missing nsonga yonna nga bulijjo nina ebigambo bya seeka wange binjagala okubanga nkuwa owulirize ebigambo bino nga bikwata ku mukyalo oyo amanyiddwa nga Afande Nalweyiso y'omu ku bakyala abalina ranks eziri ku mutendero gwa waggulu mu magye geggwanga erya Uganda. Ayina message oba ayina interview gye yabaddeko nga ayogera wabula mu bigambo bye ayina ekigambo kye yakozesezza ekyamazima nga nayo bona akiwulira tekijja kuyisa bulungi ng'ategeeza nti bo ffe tetusobola kuddira ggwanga ne tulikwasa abayaga ng'ategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti muyaga. Saayagadde kubaako kyenjogera ku bigambo bino wabula Katonda nansuula ku bigambo bya seeka wange gw'omu ku baseeka bensinga okukkiririzaamu ayina ebigambo byayogedde njagala mbikuwe obeerenga obiwuliriza bulungi nnyo nzije tubeerenga ate tweyongerayo ate na subscribinga soko subscribinge kirira nsawula bekigambo subscribe kikwateko nzije tubeerenga ate tugenda maaso n'ensonga eno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abooluganda singa osanga ku TV oba ku radio nga ndi mu mpaka ng'empaka ze ndimu ngamba nti omwana wange ayavula essaawa eno omuto temusobola keera nca ku makya nga sobola mugoba misinde ne mukwata ombala otya mu kutegeera kwange. Nalabye omukyalo omukulu gw'embi ekitiibwa Maama Nalweyiso ng'agamba mbu tebasobola kuddira buyinza ne babuwaayo mu mikono gya Bobi Wine ne bayaga banne, era nga ye yeetadde mu kategole y'okuba nti ye ne banne be basalawo ku ani ayina okubaddira mbigere, ani ayina okukulembera eggwanga oluvannyuma lwabwe. Kati ye nga bwatuna Bobi Wine bwafaanana n'abo abamwetoolodde alabira ddala nga tebasaanidde kubeera bapulezidenti ba Uganda oluvannyuma lwabwe. Oboolyawo bo balina gwe balaba oba be balaba nga be basaanidde okubeera abakulembeze b'eggwanga oluvannyuma lwabwe okusinza ku ntegeera yaabwe. Maama munne kamugambe ekigambo kino kiba kibi nnyo okulamula ng'olamulira mu situation ebeera eriwo obudde obwo. Kati gw'olamula bw'otyo ng'osinza ku mbeera gy'olabamu Bobi Wine naffe abamwetoolodde oba abamuwagira nga ogigeraganya nemmwe embeera gye mulimu essaawa eno ey'okuba nti mmwe mulina obuyinza ku buli kyakulwanyisa ekiri mu ggwanga Uganda, ate nga mulaba nti bwe muba mulina ebyokulwanyisa obuyinza bwa buli kintu kyonna buba mu mikono gyammwe bwe mulowooza. Weeraba nti mmwe mulina obuyinza obwa buli kika kya ssente eziri mu bbanka ya Uganda n'ebweru waayo, nga bwe muba mulina obuyinza ku ssente eziri mu bbanka za Uganda olabira ddala nga mulina obuyinza ku buli muntu yenna na buli kintu kyonna ekiri mu ggwanga Uganda. Gwe bw'otyo bw'olamula. Naye weerabidde nti gwe ne banno nammwe mwaliko abaavula mu mulembe gw'Obote, era singa baakulaga Obote mu biseera we wajoyiningira Mwami Museveni ne bamugamba nti oyo akawala ako okalabaako nti ye be baagala okujja mu buyinza nga bwe wali ofaanana ne bwali wenkana, Obote yali ayinza okukikkiriza era nga ayinza n'okirowooza nako nti buyinza okukeera enkya nga ggwe Nalweyiso gwe tulaba olwaleero awulira amaanyi amajjuvu buli wamu onagakubuganye n'otuuka n'okweteeka mu bigere bya Katonda, kubanga Katonda yasalawo ani gwawo obuyinza era ani gwawo obukulembeze. Naye gwe nolaba nga otuuse n'okweteeka mu ddaala lya Katonda ery'okuba nti gw'olina okugaba obukulembeze era ng'olina bbuwa gw'oyagala. Kankubuuze maama, mu biseera mwali munoonyeza obukulembeze, singa abantu bwe baali bagaba obukulembeze olaba nga mwali musaanidde okuweebwa obukulembeze nga bwe mwali mufaanana ne bwe mwali mwenkana, olaba nga mmwe mwali musaanidde. Bwe tulina ku basajja abaaliwo mu budde obwo bakawanga Ssemwogerere n'abalala abaali ab'ebitiibwa abaali abayivu abagagga abanyirivu abalabika obulungi ddala nga muntu yali agaba obuyinza yali ayinza obuwa mmwe abaali bafaanana bwe mutyo nga mwali mufaanana. Eyo eyali alina obuyinza era ayagaliza ensi ye ebirungi ng'ali asobola okukwata obuyinza abuwa abayeekera alekewo abantu balamu abatalina bikolobero byonna abatamanyi kutemula abatali babbi abatali balepinzi b'abakazi abatali baki abuwe n'abalekawo n'abuwammwe. Kitegeeza nti Katonda eyakwata obuyinza n'abujja kuba
kumwe kubali bibali balabanga abasanidde n'atabubawa n'abuwa mmwe abamala mu nsiko emyaka omukaaga nga bwe mwali mufaanana n'abawo obukulembeze oyo yennyini yasobola obubajjako n'amaanyi gammwe gonna ge mulina ge mwewulira n'abukwasa Bobi Wine ne bayaga banne nga bwe wakyogedde kyenjagala omanye ekyokubiri simanyi lwaki mulowooza nti buli anaatwala obuyinza bw'okulembera Uganda nti alina kuyita mu kkubo lye mwayitamu mmwe. Uganda ekulembeddwa ku bantu abaweroza bali nga 9 naye buli yali akulembedde ku Uganda alina fomula ye mwe yajjira. Abantu nno sebo Uganda basiriwalidde ddala nga balagira ddala nti omuntu anaakulembera Uganda oluvannyuma lwa Mwami Museveni mwalina kuyita mu kkubo lye limu Mwami Museveni mwe yayita okukulembera Uganda. Balinga abagamba nti obukulembeze mu Uganda butandikidde ku Mwami Museveni. Buli yali akulembeddeko Uganda alina fomula ye oba alina engeri ye Katonda gye yamuyisaamu okumufuula pulezidenti. Engeri Ssaabasajja Kabaka engeri Sir Edward Muteesa Katonda gye yamuyisaamu omufuula pulezidenti wa Uganda asooka ate Obote simu yayita. Engeri Kabaka Sir Edward Muteesa yayita mu ngeri ndala nnyo okufuuka pulezidenti. Obote yayita mu ngeri ndala okufuuka pulezidenti. Amini yayita mu ngeri ndala okufuuka pulezidenti. Era Obote naye nayita mu ngeri ndala okujjako Amini okufuuka pulezidenti. Binaayisa Lukongo yayita mu ngeri ndala okufuuka pulezidenti. Tito Okello simanyi oyita Ojoko simanyi ani bonna nga bajja babogerako buli omu Katonda alina engeri gye yamuyisaamu ndala okufuuka pulezidenti. Ne Mwami Museveni Katonda yamuyisa mu ngeri ndala yabuyeekera emyaka 6 okufuuka pulezidenti. Kati saagala mubeerawo nga mulowooza nti buli anaafuuka pulezidenti wa Uganda alina kusooka genda mu nsiko afuuke muyeekera alyoka akulembere Uganda, kubanga ku bakulembeze omwenda abakakulembera Uganda kuliko omuyeekera omu. Kuliko omu yekka eyayita mu kuyeekera eggwanga okulifuga. Abasigadde buli omu yajja mu ngeri bawambanga mu ngeri za njawulo. Ono yekka yayita mu nsiko. Oba kitegeera kati gwe obeerawo nga otunula Bobi Wine olw'okuba tagenze mu nsiko ng'omulaba ali ku street kwatambula n'abantu be bagende e Masaka bagende e Mukono balinyenyonyi bagenda mu Bazungu bwakomawo bagenda bakuba ebivule Bungereza bakomawo gwe nolowooza nti mweyo process teri yasobola giyitamu kutwala abakulembeze bwa Uganda oba tokoze kunoonyeza kumala kyabaayi abakulembeze omwenda bakafuga Uganda bonna bamala kubeera bayeekera okufuga Uganda nedda. Kati bikiba nti bonna tebamala kubeera bayeekera ki ekikulowoozesa nti Bobi Wine okufuga Uganda alina kusooka kubeera muyeekera? Oba kitegedde bagamba akivaamu yakiyita ekyato. Maama Nalweyiso mwaliko nga munoonya obukulembeze bwa Uganda, mwaliko nga munoonya okukyusa eggwanga. Nebwe olaba embeera bwewegeraganya embeera gye mwalimu we mwalowooleza ku ky'okukulembera ensi, embeera gye mwalimu we mwalowooleza ku ky'okwagira Museveni abeere pulezidenti wa Uganda, bw'ogigeraganya ne Bobi Wine embeera gy'alimu mu buddu singa babateeka wali obuddo obwo nga bwe mwali ne bateeka ne Bobi Wine wano bw'obanga gwe wali olonda ng'oli mu Uganda ani wali oyinza okulonda ku babiri kummwe nga bwe mwali mufaanana ne Bobi Wine nga bwafaanana olwaleero wali oyinza kulonda ani? Ekyokubiri eggwanga lyaffe lirina constitution ekirambika bulungi ti amaanyi gali mu bantu, abantu balina okwesalirawo ani alina obbakulembera era nangeri ki alina obbakulemberamu. Constitution tebawangako obuyinza nti anaabeeranga pulezidenti yajja okusalangawo ani agenda omuddira mu bigere oluvannyuma lwe. Kati mwe mukijjawa okutuulanga ku TV ne mukangakanga abantu ne ku radio bwe temusobola kuwaayo obuyinza mu mikono gya muntu nga Bobi Wine ne bayaga banne nga mwani yabubawa. Olukiiko lwatuulawa ku yali akulembera Uganda n'agamba nti obuyinza musazeewo mbuwaddeyo eri Mwami Museveni abutwale. Olukiiko lwatuulawa. Olukiiko lwatuulawa ku Amini n'Obote. Obote asalawo nti obuyinza mbuwaddeyo eri Amini. Olukiiko lwatuulawa nga Amini awaayo obuyinza okubuddiza Obote. Olukiiko lwatuulawa ng'Obote atwala obuyinza okujja ku Ssaabasajja Kabaka Ssekabaka Muteesa.
bwa olukiiko lwatuulawa olina wali olabeko olukiiko luno lwalituddeko mu Uganda nga waliwo ali mbuyinza nga asayininga abuweeyo eri omuntu omulala amuddira migere gwe lwaki mwerowooza okuba nti kummwe bijja kukyuka nti mukuva mu buyinza tujja meeting ejja kumala kutuula musayininge n'endagaano mugati kati ffe tusazeewo ebivanyo by'emyaka 40 twakulembedde obuyinza tubuwadde eri gundi abakulembera eggwanga lwaki olowooza tikijja kuba bwe kityo mwemwali mubufuna mwasayiningawa nga babubakwasa nga bwe kiri ndina moteri abo bakwasa kwali kusalawo kwa abantu bagati mumba mutukulembera nga bayise mu kufa n'okuttibwa ne ku Bobi Wine kisobokera ddala bulungi era okeera ekya ku makyaba n'ayigala ne basalawo nga bayise mu mbeera yonna eyeetagisa okuyitamu obuyinza ne babukwasa Bobi Wine kubanga Katonda yagaba obuyinza ng'abuyisiza mu bantu bannansi si mmwe era bannayi mbabula mwena abakomereza abali mu struggle temuwuliza ebigambo by'abantu abo ne mulanga mutidde n'amaanyi ne gabaggwamu nti ate munnayi nalwekyo yagambye tebajja tuwa buyinza nga ye bwe baabumuwaddi Katonda yagaba obuyinza olidde maama ebyo ebigambo byange nze nnuma nnyo okuba nti ate nze mbagamba bino namwe mali badde mu bitugamba kwaffe twetaaga okuwulirwa okuva gyemu. Yes, obiwulidde bigambo by'abantu sekinnoomu si bigambo bya mukutu guno yadde ffe abaguddukanya naye nga byonna gy'osinze okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawaana nnyo tukyebaza weebale kubanga okyatugoberera naddala gwe yasubscribinga ate naawe atanaba kubanga osubscribinga nyongera okujjukiza n'okukusaba nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata akade ka notification ojja kuba tomisinga nsonga yonna embeera nga bw'enaatambula ojja kubanga bw'ogifuna ate nja kusaba likinga kubanga gy'okoma okulikinga information gy'okoma okubeera ng'etambula genda mu comment section tuteereyo obubaka otubulire ensonga oziraba otya ndowooza ki gy'olina ku nsonga zino n'ebintu ebirala ebifaananako bwe bityo tugenda kubanga tukomawo ate tuwuliziganye mu updates endala yoyo afande Nalweyiso bwe batyo bwe bamuwadde amagezi bwe bamuwabudde bwe bamurespondinze ku ebyo bye yayogedde ddunga bwe wabiwulidde oyinza okuba wabiwulidde bwe batonabiwulira nja bikuleetera nabyo obeere nga obiwulira bulungi nnyo. Red Zone TV kwoli weebali kubanga okyagoberera.